nali sikimanyi nti bwe njogera ensi ewulira era ekyo ekitone nkyebaliza Katonda. Kwa Katonda yagaba okwagalwa naye abantu mwandaze okwagala. Abantu ne munkubira amasimu, abamu nga mutidde, abalala ne mumpa amagezi. Naye mwebale nnyo. Junior nze omu ku ba social media brands abasinga okugobererwa mu ggwanga lino. Actually nange nali simanyi maanyi gange. Naye munnange ebiseera ebimu tuba tetwagala kutuuka eyo naye abantu batusinduukiriza. Abantu batusinduukiriza. So bwe namala okukola eyo live abantu bangi nnyo ne mujja Junior ogenda kufa, sha Junior ofudde, kaakati owedde nga nfaaki. Mweba Katonda. Abantu mwewadde amaanyi ga Katonda, mwabamanyi abagenda okufa, mwabamanyi abadda ku kati mwe mufaddi. Abanga abatubika mwe mufaddi. Mufaddi. So n'olwekyo naye nga wendi I'm doing okay. So okwebaza mwenna abantu abampagidde abangoberera wonna wembandi programu zenkola. Abantu kyo munjagala bambi. Many people were concerned. Naye nga tewaliwo concern. So naye nga mwebale nnyo. Buli omu asobodde okustandinga naffe. Kati nga maze okwebaza mwenna ekituufu bwe twogera ensi ewulira kyonna kitegedde era abaali batuzalawa twabalazeeko ku kiki kye tusobola okukola. Naye ebyo byonna nga mbikoze abantu bangi ne munkubira amasimu, abamu ne mumpa ku magezi, abalala ne mundaga okwagala, ate ng'era eriyo n'abanvuma. Nammwe mwebale nnyo abanvumye. Naye nga mbabuuza munvumira ki era temuyina. So naye ebyo byonna nga mbiwulidde tupulikinga ennyo emirembe n'okwagala. Yesu obutabanguko buba omanyi kati ekibuze mu nsi mirembe kitegeera. So tupulikinga ennyo emirembe n'okwagala. Era nzize wano kupulikinga love. Mwagale, love each other, mweyagale. Ate musonyiwe gane, musonyiwe nga ababakoze obubi. So tupulikinga emirembe ate tusonyiwe. So njagala okwetondera Mwami Tamale Mirundi Jr, mukadde waffe. Mwetondera olw'ebyo bye tubaddemu ebadde bitatambula bulungi. Nyinza okuba nina we namusobya. Mwetondera Mwami Tamale Mirundi Jr era akijje ku mutima gwa nsonyiwe. Kubanga nze bonna abantu bonna abaali bankola obubi n'obusungu bwe mbadde nabo bonna nabasonyiye. Wesegera ffenna tuli bantu, tetuli ba malayika. Obusungu bubaawo, tempers ne zirinnya, naye nsaba okwetondera Mwami Tamale Mirundi Jr. Daddy. Afune mu mutima gwe ansonyiwe bye namwogerako ne bye namukola ebyamunyiiza. Ate nange ku saidi yange sina busungu gyali. Obusungu bwonna bwe nali muyinako
bwampeddeko kubanze amwe Christian nze nsonyiwa kwa Katonda yagamba tusonyiwa abatukulu obi naffe tusonyibwe. So nanyiga ng'omuntu olw'ebyo bye yali anjogerako ebitali bituufu, naye family kintu kikulu era family kye kintu ekitaggwaawo. Tosobola kuwala na musaayi gwo, kiba kintu kya busiru nnyo. Tosobola gamba mbu osobola wala n'omusaayi gwo, osobola wala na daddy wadde ffenna tunyiiga. Ate osanga nange nayita we nali nnina okukoma, naye nga nsabye ansonyiwe. Akijje ku mutima gwe, ayinza obutansonyiwa leero baddi, naye nze ku mutima gwange n'obusungu nabujjawo. Era nsaba mwenna abawagizi bange abatayisibwa bulungi mu nsonyiwe. Kwa mulimu abawagizi bange bambi abankubira n'abangamba Junior kyokola si kituufu, kale wadde onyiize, naye sirika. So abawagizi bange mumanyisibwe ntera okuba. Nze ndi muntu ali very happy, buli kiseera mba ne smile. Era kizibu nnyo Junior okunsanga nga siseka. Kwa essanyu, I give happiness to the world. So nange nyiiga kulumanda banga ntabuse mundange osanga nammwe nabasobya abantu mwenna abali eyo woba okimanyi nakunyiiza mu bibadde bigenda maaso nga sitegedde oba nga ntegedde, kijje ku mutima gwo naawe onsonyiwe. Ffenna tuli bantu tusobya. Yes, abantu bayinza okuba enduulu, naye munne buli omu ayina ki? Ayina ewaabwe. Family kintu kinene, family kintu kikulu. Era awo wennyini wenyimirira ne ngamba abantu mu family yange bonna be nanyiiza nammwe mu nsonyiwe. Kwa nange nabasonyiwa. Era sibayinaako kakuku konna. Mmwe mwenna abantu abali eyo nga mulaba kye nakola tekyali kituufu, era nfukamidde mu nsonyiwe. So njagala nnyo emirembe, kwani musajja wa mirembe. Ate nze bwe nkola ensobi njimanya. Si kirungi kuzimbira mu nsobi. Ensobi bw'ogikolanga, wadde abantu batukola ensobi nnyingi, abantu bo batunyiiza, naye ensi mwe tuwangaalira. Oyina ebintu by'olina okulaba noweerekereza ng'omuntu. N'ogamba, okay, I have spoken my... Kwa abantu bagala mazima, njogedde. Kikyempulira nti kituufu, naye kaakati kino kikome wano. Era olutalo lwakomye. So nkiddamu, neetondera mwami Tamale Mirundi Jr. Kitegeera, olw'ebyo byonna ebibadde bigenda maaso wakati waffe. Era nange namusonyiwa ku mutima. Abantu bangi mwankubira essimu ne mga Junior kyokola kye kituufu. Taata we yasobeddwa, yasobezza, naye munnange ebyensi bwetyo. Ab'omusaayi, ab'oluganda bita n'ebikonagana tebyatika. So bambi tupuliikinga ennyo okwagala. Abazadde abali eyo, abaana bammwe temubayisanga bitooyi bino ebiddole. Nabo bantu banyiiga. Toboggolera mwana wo mu bantu, tovuma mwana. Abaana nabo bantu, si byakuzannyisa. Abantu bangi banoonya abaana mu nsi eno tebabayina. Abantu bangi agamba si abantu tebazaala, banoonya abaana kyokka essente bazina. Gw'oli ku mwana omuvuma mu bantu, omwana omuboggolera, olumala ng'ogamba omuzadde tasobya. Ekintu ekyo abazadde mu kikomi. Abaana bantu si byakuzannyisa. Katonda waba akuyambye n'akuwa abaana, oba balalu, oba basiru, oba bagezi, beebo Katonda baba yakuwa baagale. Kuba gwe otaliyagala mwana wane ali mwagala. Olaba n'embwa, embwa tesobola kuleka kaana kaayo ku kkubo. Kwa guli musaayi.
mwagadde nnyo ab'ebbali n'otiitiibya abantu b'otamanyiiko naye ng'ate abantu baba famire yo obasudde wali. Bana ekintu ekyo tukikomeze. Ekintu ekyo tukikomeze ddala. So ekintu yagala omusaayi gwo. Ffe famire yaffe nnene. Tuli bagagga amannya tugayina tusobola okwegatta ne tukolawo ekisinga ku kino. So naye nga munsaasire era munsonyiwe. Daddy mwetondedde byonna ebitaatambula bulungi ansonyiwe. So nammwe abantu abayimiridde nange bambi, abantu bange ng'oli eyo oyimiridde nange mu kiseera kino bambi weebale. Era nja kusigala okubaweereza twazzeeyo ku normal programu zaffe. So ekibuze mu Uganda kwagala. Omuntu nakkola ekintu n'oyagala olivenjinge. Obusungu bubaawo naye peace is the best. Forgiveness. Oli eyo oyina abantu bakunyiiza naye obaterese ku mutima emyaka 10 bambi basonyiwe. Kuba ffenna tusigala tuli bantu. Wano tewaliwo malayika. Era abantu bali amugamba gundi n'otambeererawo gwe wababeererawo. So n'olwekyo we forgive one another. Naye nga nkiddamu abantu mwenna abali eyo abalaba nga kye nnali nkola si kirungi munsonyiwe. Taata wange mwami Tamale Mirundi Jr mwetondera olw'ebyo bye namuyisaamu oba naye bye yankola. So twazzeewo kati tunyumya. We are now in good terms with my dad. Abatuwadde amagezi, abantu abali mu gavumenti, abantu batwagala, abali mu bitongole ebyokwerinda nafuna amasimu. Era okuwabula okwo kwe nasinzidde. Abantu sekinnoomu abali mu Amerika, abali e UK, bambi mwebale nnyo eri ebiseera by'olutalo n'ebyemirembe. Ndoza kati tuli mu bya mirembe. So ebyo bibaawo munnange, abazadde naffe batunyiiza naye tuba abantu baawamu. So munsonyiwe era munsaasire. Buli kintu ky'oyitamu ofunamu ekyokuyiga. Nina bye nayize ate ndowooza ne daddy naye alina bye yayize. Ndowooza naye ayinza okukyusaamu engeri gy'abadde ampisaamu. Kiri eriye naye nze ekyange kyakwetonda. So tunyumirwa nnyo ebintu ki. So ey'olwaleero ndowooza njagala nkole ki. Junior, your family is good, no hard feelings. Munsi sonyi ubota sonyiwa ne Katonda tali kusonyiwa. Bw'oba oyagala kuyingira ggulu nga ddala okitegeeza, sooka osonyiwa abakola obubi. Obusungu tebukola. So abantu bonna be nalumya mu process eno saalumanya ne naalumanya, bambi find it in your heart to really forgive me. Nenga si bwento bwentera okukola just abantu amma bakusindiikiriza kisigire oyinza okugamba kyagala kukola kintu kino ne beerabira nti ate oyina ekyobulabe ky'oyina ye social media. Anaafuga ensi yalifuga social media. Nze Junior bwe ntabuka eggwanga liwulira, bwe njogera ensi eneewulira. Ye talent gye nnina. Bwe njogera video eyinza okuba etuuse mu bakulu b'otamanyi na kumanya nga ntudde wano. So ebiseera ebimu lwakuba kati ag'amaanyi mba saagala gakozesa. Era ebisinga obungi munda bambeera mu biboozi by'abakazi maloogi kubanga nawummula ebyensi eno. Nsaba Mukama ansaasire
So bambi netonze era kakati abawagizi bange bafani bange no bad feelings temuvuma muntu n'omukulu wange bambi temuwala na bantu fenna tuli banna Uganda tupulichinge nnyo okwagala ninza okuba nali mutuufu oba nali mukyamu ebyo kati tebikyagasa so we move forward kale ekyo kikomezaawo nsaasira nnyo mukadde waffe Honorable Nsereko yafiiriddwa taata we twabaddeyo mu kuziika emukono nsaasira nnyo Honorable Nsereko mukadde waffe olw'okuviirwako taata omugenzi Nsereko aba opposition aba gavumenti aba DP aba FDC aba NUP fenna twabaddeyo okuziikirako Honorable Nsereko ogwo gwe mutima gwe twagala nti aba gavumenti babaddewo banange Honorable Nsereko walaze amaanyi aba NUP babaddewo kyokka weewuunye Honorable Nsereko alina obutakkaanya ne Bobi Wine kale bannaffe bwe twetondera abantu kyenva mbagamba nti abantu tubaagazisa ebyaffe bajja kutwagala Honorable Nsereko alina ekintu kimu kyalina ekiri unique akwagazisa ekikye nenga Bobi Wine Bobi Wine yasindise Ssenyonyi leader of opposition era Bobi Wine yandibaddewo so bwebumu bwe Honorable Namboze nabalabye aba gavumenti babaddeyo mu kuziika nga tiimu ekuliddwa second deputy prime minister Lukia Nakadama minister wa Kampala nakulabye ba minister babadde bangi obwakabaka bwa Buganda Katikkiro okubiri oba yabaddewo ba minister b'Emmengo ow'ekitiibwa Ssekabembe abavolo jajjawo obuyisiraamu omulangira Nakibinge yabaddewo so ekintu ekyo kyankutteko nnyo gwofiirwa baani abajja so tusaasire emitima tusaasire abatukola obubi ate naffe twetonde ensobi zikolebwa kati zinetondedde taata wange kati nvuddeko ki bannange mwetondenga oyinza okuba oli mutuufu naye engeri gy'okwatamu ensonga obusungu bubeerawo era buli omu anyiiga so Ssenyonyi leader of opposition kati noolaba abantu babeera ku social media beevuma mwironzeemu saidi nze pagira Bobi Wine nze pagira Honorable Nsereko naye wali babadde baseka so me and my dad kanzize mu luzungu I greatly want to apologize to my father Mr. Tamale Mirundi Jr for what has been happening between us. Conflicts are normal. In conflicts, that's where we know people who love us sincerely. We might have been annoyed, but there is a right procedure where we should show our annoyance. I greatly want to apologize to my father. I might have been right or wrong, but now it's time for peace. There is time for war. There is time to demonstrate power. There is time to demonstrate annoyance, but family remains family. Family is the starting point of human civilization. And I want to call upon people, please, please, preach peace. Peace is the best. I want to apologize to those people who were hurt in the process. People out there who were seeing me that what I was doing was wrong. And those who supported me
from the bottom of their hearts. Those ones who are saying that what I was doing was right. All of you are right. But remember, we are one family, one blood. My family is a big family. We believe in peace. We believe in continuity. We believe in respect. So I greatly apologize to everybody. I apologize to my fans, those who are hurt in this process. I greatly apologize to you because I'm not like that. I'm a man of peace. Until when I'm threatened, until when I get angry. So getting angry is normal. Everyone gets annoyed. It's normal. But after getting annoyed, we go back to normal. Me and my dad now we are working together. Today I talked to him. And I think after time, because time heals wounds, we shall go back to the usual programs. We are going to do programs together again. So there are people who are asking me, Junior, are you going to do those programs you are doing with your dad? They were good. We really like your bond with your father. Yes, we are going to do them. Because we are one blood. We can conflict, we can disagree, we can abuse one another. But at the end of the day, we should now resort back to family. So, those who were hurt, I'm really sorry. The advice I've been getting from so many people across the world. The thing is, I'm loved. I didn't know. But people love me. People love me. I got advice from US, United Kingdom. There's people who called me from South Korea. Everybody. Say, me and my father, we are going to do a video together. I think after today or tomorrow, we shall do a video together and we clear the air. So, Tamale Mirundi Senior and Tamale Mirundi Jr are back together. Gandhi preach the good news. Those who thought they can disorganize us, make us fight one another for their opportunistic ideas. Those who thought you can turn a son against the father, you are wrong about that. We are going to show you that the bond between us is stronger than ever before. So, I want to end this program by thanking everybody. We are going to the program today or tomorrow. Yes, it will depend. But our usual programs are back with my dad. The ones we have been doing. So, thank you for the support. Please don't sleep. We have so many wars to fight. We have so many other wars to fight together. We have so many things we have to do together. I don't think that we can add on from there. So those ones who want to abuse me, please continue. I will not. Please, go. I will not reply. Nenga una libonsere kubambi tukusasidde nnyo. N'abagenze okuziika emukono betwagenze nabo tubasasidde nnyo. Ndoza mbikoze mu Luzungu ne mu Luganda. So I'm going to host you, two of you. Oyagala tukyaza Nyombi owa Palu FM. Tukyazaako ne Muzeeyi. Osobola otukyaza. Nze ne Daddy twazzeewo. Esigwe mulundi ogusoose nga tukonflictinga guno gwadde gwa 11. We have conflicted 11 times, but we always come back together. So abadde basanyuse Junior yawukanye ne Senior. Nze Junior, nze Senior. So tewaliwo, in fact, nze Junior, nze Senior, tewaliwo njawulo. Kati ugamba ani? Kwa abagambye nze mpagira Senior era wabadde owagira nze.
ne wabawo abagamba zepagira junior era abadde kati ekisera abawagizi ba senior n'aba junior mwekwate mu ngalo twetegekere entalo ezira ziddako ze tulina okulwana kuba ensi lutalo n'omwana omuto akaabira ebbeere gy'oli nti yajja nalyo so bambi munsonyiwe era munsaasire fenna tusobya ate fenna tuli bantu ate buli omu anyiiga so muri baddembo gusala ani eyawangudde ani eyasinze ebyo kati byammwe nefe nga family united we stand family kintu kikulu nnyo so the parents out there please don't take your children for granted. If God has given you children, those are blessings. Don't abuse them in the public. Don't think children don't have feelings. They don't have emotions. They don't get angry. They're animals. Don't treat your children as animals. There are so many people out there, they want kids. They are barren. People have money. They don't have kids. They don't have kids. God has given you a blessing. You can never, sacrifice your kid for anything. Your kid is you. It's your blood. Even dogs cannot leave their kids on the street. What about your human being? So parents who are there, this mentality, omuzadde tasobya, parents basobya. You annoy your kids. Omwana omuvumira mu bantu. Why do you abuse your kid in public? If your kid has done something wrong, please stay home. Kids annoy. Children annoy. Kwa namwe waliwo ababazaala. Siya namwe babavumanga. Where would you be? So n'abazadde abali ekintu ekyo mu kikomi. Omwana akoze bubi mu kirasi n'omuvuma. Education is not the end of the world. Fe twali balungi mu kirasi. Today, we are where we are not because of books. Nonyo omwana wo kyasobola okukola. Bebe kulu yakwata omwana we n'agenda n'asamba omupiira because kyayagala. Lwaki okako omwana wo kuba dokita nga takyagala really? Don't treat your children Katonda ajja kunyigira. Nze ndabyo wana abantu banoonya abaana nga family ina sente. So respect is either way. Kids respect their parents as parents respect their children. Ni wano ndaba abazadde okuba omwana okuba waaki. Sagala muntu akuba mwana. Omwana osobola persuasion omuntu osobola okwogera naye bulungi. Abaana si nsolo. Nti sad. But anyway, ebyo byawedde, and even children by the namwe abaana bwe musobya bazadde bamwe mbeetondere. Omuzadde asigala muzadde ne waba asobezza. Jakuddawo okole ebyenkola bagende bakuzaalukuke. Ojagamba nalabye ne junior tolabira kunze gwe bajja kukuba gwe bakuzaalukuke mu kika kyewamu. Muzadde wo ayogera ekintu nga tokyagala sooka omuwulirize. Omala ogenda okola ebyo. Tomugamba nga nti sijja kikola. Bajja kukuba. Fe abazadde abaffe ba .com agoba enkya n'akuzza. Naye g'ojaggwa ku kitaawo ng'essente zaamubula. Alina frustration, talina ssente. Ogenda omuzanyireko omumanyire mbu daddy I have refused. Bw'ataakuba eggwe. Naye n'abaana be nalabye. Junior nange abange bantama. Gwe. Family is family. Fe tuli baana ba .com. We are white kids. Tuli baana bazungu. Jakuddeeyo. Taata wagenda akumenya amagulu. So it comes across. Parents, please listen to your children. Abaana abo bayina ebizibu. Ze nina abaana abo benda bakumasomero. Ng'omwana essomero lye bamutwalamu taliyagala. Naye ng'ate ogamba muzadde nga babubonyabonya. Naye ng'omuzadde amukuba omwana akola bubi.
Nenga ate n'omuzadde naye yasembanga. Ate namwe abazadde, by the way, I'm finishing. Abamu temwayita. You know it wasembanga mu kirasi. Kyokka omwana ali mu kusemba omukuba. Kati amagezi yandigajjeewa. Waliwo family nga temuvanga muwadde looya. Kyokka gwe okuba omwana mbwe abeere looya. Kati threats azijjewa. Eriyo family nga sente zaababula. Nga okuva ku jjajja mmwe temuyina ssente. Obwavu bwakika bubatambulira mu musaayi. Kati oli mukuba mwana mbwe abeere ne ssente. So sometimes parents be realistic. Onwa. Oli muzadde oli naye mukutamiira onwa. Kati ozadde omwana naye mutamiifu. Kyokka omuliko omukuba. Threats zigoberera. Abamu abazadde mubonyabonyeza ensi eno. God is paying you. Oli muzadde oli naye obonyabonya abantu. Ojja zaalamu omwana ogwo ajja kubonyabonya. Ajja kulumya omutwe. Ninga Katonda wamaye abakola ki abakusasula. So we end it from there. So it has a lot of angles. Nenga above all bambi olwali njagala njikomye wano. I greatly apologize to everybody. Netonze eri buli omu. So buli omu asonyiwe and we move forward.